Alani. Lawa mwana muwala. Onyiga kana akazi mabega ate olina kunyiga. Bayo. Alaba otumwa. Omwana mulaba ifunga. Kituswaza. Mama Fina. Leka soke njogere. Mama Fina abaana ab'obuwala n'otabakkiriza nnyo nda babeeko bye bada. Omwana omuwala nga yeekolera akasente kino kikulaga nti ono ogera tutta. Media kuno kuliko bafani ba Matilda. Nange Matilda mbadde fani wo. Ngana gomba kusesinkanako. Naye mbadde disappointment. Ngolabye kusimya. Kuliko bafani ba Matilda. Kubanga muri bafani be. Tuleme okubeera nga tuwagira buwagiriza eyo. Mwekunganya ovemu omuntu omuza kisoomu akubire Media esimuga nti Esther Matilda mugamba je mutawuni kuti duka bwetu ne bwetu muwe package ye oba Matilda Esther tuwanji mpesi mu ya Matilda namba ya Matilda jikuwe Matilda olisi. Yeah, they have broken my heart before. Akade wafuka miyaye. Siri muyaye, I can't date a person. Bakumadde ku dating. I think like okay, it's really been long. Saga akogera buseda. 1 year? Beyond that. Okay. Matilda, oli mushala Muganda, oli munyankole. Muganda wa nakate. Nakate. Fenga abasawo. Abasawo? Akade. Jawakoma by then wakuma ku datinga. Tofuna service. I do not. To be honest. That's one. No, SB4. Sili kwogera kunyumisa mawulire. Nze omanyi nzenge when people ask me that question, mbera negamba nnyo kino ekintu. Oba mbagamba. I am not my priority because I do not have this. I try to take care of myself mentally. Nenga Matilda woba toyina musajja chichi olowooza ebintu ebifaanaganako nga bino ebyokwegatta era ne mu nsonga eyo ngezaako nnyo okwewala content ew'omukwano. Wena mukaweta akasobola okuntuuka akaweta nyinza okubanga Matilda mukuba ngayagala kumproposingira. Oh my goodness. Kubanga tosobola kuŋŋamba nti osobola kuma 1 year nga teweegase. Gumalako omwaka ne gugwa wali SB4. Si generation yaffe. Matilda tulema okubuzabuza abasajja abayo n'okubagira. Si generation yaffe. Tebakikulimba. Nedda naye kati mu generation yaffe nze nkyaliyo. Si ggwe. Nze nkubuulira. Naawe si ggwe. Nze ntuulidde ddala okwegatta. Era let me tell you. Ate n'okubulira ffe tubagamba wano nze ndudde okwegatta to a point that I fear kwegatta. Like I don't know how I'm going to ngenda banti abiba bitya kati byakyuka mu I'm telling you, nizogenda ne sales zange nga nedda nyabe yo twavayo kati twadde eno ina kola boti. So even that itself. Yeah, so twe bantu bakulu shenera yo abantu bakulu togere mbozi z'ekintu kikulu. Yes. Mu mwezi abakyala balinamu ennaku ezo ng'asobola n'okubira ex we n'amugamba owaaye ennaku ezo ziyitamu ezo ennaku kagambe olaba ezo ennaku era ziva ku what you set your mind to. So if my system is not into singa mba nina boyfriend olaba if I have a boyfriend and then those days come obwongo bwange bwina expectation omumiri gumanyi gwina so ogumatize eddakiika kwekyo ekintu sokoleke ozita mwezi nnaku bulungi nnyo nga sina kuteko either ng'olina ekikyamu oba waliwo abazungu ennaku zino ebintu bye baleeta osanganga Matilda nematiza empanvu ezo vibrating okozesa
let me tell you S before. Matilda, so okay. Osulaba. Nsula Namugongo. Jijja kukyali ko kolum. It's very fine. Tugenda tumutwalire ko kolum. Tugenda tumukyali ko Yes, musolo okujja ne mu kisenge kyo twikiriza bakuyingira. Very well ne mukifungula ne mukitankuula. You can even leave cameras. Kandaba obugala buno. Bubo njala nyimpi zizo ngalo ate ntono kati tuno tugalo twange tuyinza kunkolera ki. Nali manya bamasabeti nga bagala binene. No, for real. Like my fingers are too small. I don't think they can even get to me to reach an orgasm. Like they're too small. No, gukulira. So, mwaka. Mwaka tezichimala. Olaba, let me tell you, I always get vibed by men by the way. Nagamba Matilda bichi ogotosote kusoya. Ntichogamba tena ya domsajja ati sirina. Kastanziza onwanda bakebyo yampisemu mbuzi. Banange nedda. Echechi olaba naye ngabo ze tuli convince nabalala kibagoba naga ono mwala muyaye. Nomuga munera kuba nti tebabiteeka okubitembeeya. Wandi nawe wandi testize n'olaba baddala nnimba. Wandi badde otestinga singa bibadde awo nti osobola okukwata abasajja bagwa nnyo mu nsobi zino. N'akwana omuwala nga Matilda. N'amulimba nzeere. N'amala wiiki emu naye natandika okufuna amasimu ag'enjawulo. Kuva ku mukazi wange bwe kino n'obujulizi. Soke Matilda, esimu yeeruwa? You know one. Oyagala giraba? Esimu eno gy'olaba teyinamu yadde akagira nti yadde akatimatima akabi. Genda kakasa level. Sikunkyawa. No, I just see na you press this button. No, press here just once. Amasimu olaba sina musajja angulira simu. Oba kiraba? Temuna password. Temuli. It's there open. You can open WhatsApp. Oyina simu emu yokka? No, endala gyonna ya mulimu. Naye nsojja kuleeta. Kino kamoni. Kituufu oyinza okuba ng'oli simu. Sirina kati omuntu ng'olina omusajja agoba nene simu. Bannaye abali ku S Media mutuyambe omuwala omulungi nga Matilda n'abanga akwata eno esimu. Esi. Omuwala omulungi ng'ono. Matilda bakuzaala wa? Bazaala wali Nansana. Bwe bawaziika? No, Kayunga waffe Bugerere. Bannaye mbeegayiridde. Either tufuneyo omusumba oba masheeka oba gendako ewammwe gye bakuziika oleme kubijja. Matilda toli wekka. Nedda kankubuulire. Osanga omwana wa senior 6 nga kwata iPhone. Kubanga ye abeera ata. Let me tell you. Abasajja condition gye bakyasiza okukozesa kukuwa ekintu kyonna. Olina obbanga omutemedde. Kati nze obuzibu kye kyasiza ofuna mu industry y'okugaba. Nze sigaba. Kati sifunamu. Matilda. Sifunamu. Sokoleke. Matilda. Nze iPhone gye nasooka okukwata. Omuntu eyagimpa nga simuwanga nako nga tetwekwana. Gwe yali mukazi naye nga mbafa abakazi bye tuyita. Banne ali ku S Media. Gwe wenna ng'oli eyo omukyalo ono mu nnyambi upgrading. Kiswaza nnyo mpozi ng'otuyimba nga waliyo endala. Kiswaza nnyo okubanga omuwala omulungi nga Matilda ng'akwata kamoni Tekno kamoni. Esiba n'obanga gye baliriddemu eri emitwalo nga 13. Okitegeera. Ate ono weeringa weeri kati sawa zino omuntu wakwa emitwalo 8 abaakuwadde. Abakuyambye. Banakwasiza nennaku. Tokwatibwa nnaku. Okitegeera. Njagala kukakasa sina. I don't know. Oba kunnyonnyola Esther abeera nange oba ntegeera bulungi nyambaako. I just don't have time. I don't feel like I have time. I don't know. Mpulira nga esimu ina bakasa giteekera ogenda n'okusaako ebifaananyi kweyo essimu. No, kati ndyekubize ku kyaki. Seekubya bifaananyi. Era gwe buuza Esther, if you follow me, I usually post a lot of stuff. Yeah, I don't post. Wale nkwewuunyiza. Toweewuunya munnange tubeerayo naye nga tetuli bayaaye. Ng'oba neesimu emitwalo gyo 8 ng'otambula nagwo wano. Kyogamba teri omusajja asobola kukukwana nga tonnamwagala n'akuwaayo essimu. Nfunye ddi. I'm a busy person, I should say.
Kati okangambe SB4 program yange. From Monday to Friday I be in office. From then nezija nenda ku Esther. So lately nafunamu ku officer wakati wa wiki. Ezo officer erambera ne Esther. Kati tuno tubadde ne SB4 paka saa 2 ogwekiro. Ngenda tambulance ze wange nebake. Nze sikuba bbaala nti omanyi woba ogenda mu bbaala nina akazuni wange ya Patrick nanga atudo oyagala abasajja mabaala. Bana babagaba nga talina nakyo omuwadde mabaala bangi nze sikuba bbaala. Onamuko kawayini bakutwenge. Yes, I do. Omulimu gwokola kumazako myaka emeka? Sibanga ddene nnyo. But okay, I was in a place before Nevayo, then I got to another place. Naye kale mukukola okwange in my employment myaka ena. Ng'okwata yesimu? No. Seeno. Ati ngamba. Nze mbanga nina omuntu gwe nkola naye. Ng'akwata yesimu. Nema naye omwaka. Mba muyambe, mba mugoba. Achievement naye n'omuwala gy'alaga gy'asooka okulaga simu. Ya achievement gye musookerako. Simu sookera kugula masimu. Yeah. Munange kakati byakyukamu. Kugula kagato kapya, kagoye kapya, simu. Nojjayo bantu. Munange nze esimu gye nkwata mu bitiibwa era wano ku bonfunira era wofuna namba yange. Amanyi zakakwedde olugi olugumya. Munange togwa amaanyi. Tubeerawo wano eno ng'obulamu butambula. Nawano wa kamera akwata iPhone. Owa kamera simu inako obuzibu by the way. Naye ngenda fuka mukwano gwange. Era nina fuka mukwano gwo munange kuba kakati se kubiggwa naye nze ndika amasanyalaze nange simanyi naye ndika amasanyalaze sijja kulimba omwana nga ono talina kuba na simu bweti era abantu bakuba essimu media mutuyambe bannange Matilda mumwagala ebyaddala Matilda mumwagala aweereza ebbanga ddene wano essimu media simanyi wabujja omanya essimu gyakwata naye kigenda tuswaza ngo omwana atuweereza ebyaddala programu zino zemukwana ne esi ziyambyeko abantu bangi obufumbo okulabuuka byonna naye abantu b'oyambye eyo bwe baba nga tebasobola kukuddiza tuli mu kifo kikyamu so ebbanga lyamaze ng'aweereza ku esi media eno esi media nnene wabanga akyakwata n'essimu bannange temutuwagira betaaga ssente bannange mutuwagire muwagire esi media atisiko na bapulezenta bako bakwate ku simu ezitekeka nze zizino essimu zizino n'essimu zizino bbiri eno ya mulimu eno gyemanyi oba simu kyeyo Samsung si Samsung lwagita Google Pixel nawulirako nti simu nnungi nnyo ngirabye mugagga siri mugagga naye abantu abanfollowinga banjagala bampagira neeno eno gye bayita iPhone kakati abakutaba wano ku esi media bambi mutuyambe kaana kawala kano mukagadde mulemu kukagala bwakazi mu kamera mukatuukirire ndekala tuzikisoka guno omwaka gugenda okuggwako tukitwala mu linnya erya Yesu era nja kujjanga tujja kukyalanga wano mbayimbirire amanyi gampe nali mmanyi nti oba Matilda bakwata kati 60 munnange nedda nkyali mu 2012 osaaga waisewo myaka eze simu ndudo kati nina mutabani wange na mutabani wange musinya wano nene yakwata Samsung nze nzuno ndi mukazi nkeera nengenda ku mulimu ndi ku Tecno ne waliwo ekizibu ate kizibu otuba ku kamera tujja tuulamu babiri tufuneko obudde ewakoddayo ssaawa mmeka akyali ekyaliwo wano akyali nze wano ova wano ddawa mbadde nzira ku Naguru Skies tugenda kubeera muno ne esi tufunemu meeting tomanya omanyi oba ne mukwano gwe naye katasa kubuulira kati
Kyetugenda okukola onyamuka wayini tugenda kuba lusitwala wayini onywemu osaka ojja otubuulira ntandika osumulukuka ofakayo banno bawa obudde nomaye ntu kadi mbala ndi nayo notambula nayo kumala omwaka nga nkwata tekino kamoni muna ebyo waliwo ekitali kituufu osanga SB4 yabadde azze omanyi kaakati tubeerawo mu bulamu ngeri omuntu alina okujja kulaga ekitangaala munnange oliza obadde tomanyi nno kyokola kikyamu you've been telling me to buy a phone right nga nze simu yayo sigira oba ozimba nga oyinza okuba oli mu kuzimba nkitwala mu linnya erya Yesu okuzimba obuzimba ennyumba oweerera siweerera sijja kwewayiriza naye mpeerera okuba mpeerera amayinza okuba nga sukulu fiizi bayakava sente nga zagera nga zigenda mu fiizi mpeerera munnange era bafaanira ne mutuwagira ennyo kuba kakati eno embeera tugikooye sinze purezenta tweyongereyo oba tukyalina obudde naye nga bannange tusanyusa nnyo okufuna omukulu SB4 nze bulijjo negomba omusinkanako mulaba ng'akola stories ezitrendinga ezikyusa obulamu bw'abantu nezituwa a different perception on how things go around Uganda and the world all over kwegamba Someone told us, but never got to subscribe. Yeah. I want to get back to SB4 subscribe. Ebimu obivaako bisomesa abantu n'okwowa naye kati ye nagula akweza voice note nga buli program gyotekayo subscribinga buli program subscribing bambi baika subscription gye batamanyi naye bannayuganda akapeza ka subscription kaliko kamu olina kanyikako omulundi gumu ti kati waliwo awobeera akadde onyigawo oba otinotekawo olwo oba omaze toddamu kanyigako abantu bannayuganda bamu abasinga leero osobola okukeera nga olinako basubscribers 1,000 enkya nozuukuka nga kuliko 9 mu kati ole wanyiga nekyanaja nanyiga kagamba onyiga osubscribinga ate nogijjako so onyiga mulundi gumu kati wogenda wali nonyiga akadde ka notification bell noteekako kadika olwo nti buli program esijanateekayo ofuna ka notification bakuleetera nakuba nti abalina essimu ngeze Matilda tebajja kukaleeta Simayo bakituufu by the way kati nga gwe content creator naddala YouTube era okuya abantu nga bakomplaininga nti abaana bano okusalamu waaka bana aba TikTok mbukine engeri ekizizza ate ba creatives ba YouTubers mabega how true is that nze waba ino and kyembelievinga tekirina Zomanye lwaki kyongerako nti omuntu alaba ku TikTok ajja kuteeka olwo nti mulimu abakye bakisussa nakwata program yonna nasala part 1 part 2 part 3 paka Z naye singa bakikola bwe bati nateekayo eddakiika nti omuntu alaba ku TikTok ajja kudduka ku YouTube okugiraba kituyambako era bakikola aba TikTok abakikola bwe batyo tweyanza naye mulimu abakisussa nakwata story yonna ate kisinga ebiki bakola nti tugeze esofunyeyo akalango omuntu oyo akwadde akalanga ayagala squeeze backs nakale ate ye ajja katema obulanga abujjemu yateekako obubwe nina omwana omu gwe nakubeerako ko mu TikTok ne mugamba blood ye yalina abasawo baganda be yali alanga naye nga ddala wanga ku gundi ye kuliko waaka wange kyenkana yekka nemukubira nali osobola okubigira nabijjayo naye namukira mu buntu ngana ekisooka obulanga obulangirako ku gundi zange sikiriziganya nabo kuba muntu walabanga gwe presenta kuliko ate yajja koza SB4 yakolanga bali namugana nkwegayiride wakange sikugana mukozesa naye lekamu obulango bwange nawe obulango bulangirako langirako obulango obutuufu si bwana basawo baganda Illuminati bali betulayo bireke munange
nanneetondera nakola ki natereeza era siminaako obuzibu ennaku zinakola bulungi so nammwe ba tiktokers ba tiktokers mukola bulungi naye mukitunulemu nti ese oba nga afunyeyo bizinesi nosangako akalango kekalekeeko nti yakuba akwaddewo gutwe butuuza na simu yo nodownloadinga nosalaasala nakati saasira ono agenda okujja anoonye ayokya amafuta ge asasule venue alina wa kamera alina okweditinga alina okuteekako intaneti buli kimu okukakana nga akozeseza ssente mpitirivu okukuba waakwe gwogenda okukola ate nosamu akalango ke akalibadde kakamuwayo ku ssente so tubagalanye ba tiktokers naye mukyusemu ekyo nga tesiko akalango kalekeemu osale tosala nnyo ate kufiirawo osangamu kagundi ka paati ka Matilda nga yogedde kikusanyusiza kyoba osaba kyoba oteekayo badduke ku YouTube balabe gye byavudde nina omwana ennaku zino akikola amuyitaani akozesa waaka wange nateekako full interview go on SBS YouTube era mwagala nnyo King Mozart bambi nkutumiddeko bambi musalamu waaka tubaagala nnyo nemiteeko ku credit tetubalinaako buzibu actually kubanga that's where we are going tetusobola bagana tusobola naye osanga omutima omuntu tasobola fena buli omu yeetaaga munne so ekyo muteekemu obulango bwaffe ne business abalina business S-Media mugiwe business business kuba oba oli awo singa mugiwa business tosobola kusangako presenter nga kute kamoni simbi tekino kamoni sokolete essimu eyo bane essimu eno gye mulaba era n'entala egenda ewalala gye batagenda etuukira ddala naye ate nakolako okunoonyereza mulimu abakyala abagezi nga bane essimu ngeza alina amapeesa alina eno n'essimu etegeerekeka nti wajja okutuuka ewaka eno essimu nga tetuuka waka oba amapeesa nga tetuuka waka ebyaddala nga mapeesa tetuuka waka kati ngeno yo evaayo mu kaseera akatuufu era ng'obeera naye tere essimu mukubira nga ate temuba password nga genda kebera ng'ogenda ku TikTok ogenda wawere kebera eno essimu gy'okozesa okakasa lwaki zino ziriko looko no ezo tezikola waliwo ezeyanjula no seriously you check the phone calls check the TikTok that is the phone I use app eno ogiraba Snapchat kati Snapchat ero osanga omukazi ng'agirina ku ssimu ng'ekola bulungi Snapchat but this phone has a very bad camera I can't use it Snapchat si bifaananyi okufollowinga nalema okumanya gundi Snapchat togikozesa I don't use it I don't follow people on it but I'm there I'm registered received Snapchat wallahi go kebera ziyanema era eriko kuno nti munnaye abantu babeera ku Snap naye sigikozesa abaana ennaku zino Snapchat kino kyayo tereka bujulizi wereza message gisome delete kati tugeze nga kweza message eziri dati tosobola zi screenshotting era wanendeetera nti screenshot kati wenze buli ku Snapchat butambula erina olugambo tujja gifunira sho namba tugiteeke wali eri anti litoba na bujulizi ogenda buli nokozana mu mbira bina ompayiriza bwenze isimu nekamera bagamba matida second shot kasita ndi saving na message nengisoma wonga kalampe agiresivinze balinga yesa mpazi kago time nte mademu olunaku olumu ne wali ebijjawo kugamba nobera clean era Matilda kyo agimanyi eyo anedda eyo sigimanyi olabawa ebiseera bya social media maasawo social media ngenda tabuka maasawo tabuka mu bulungi ne mu bubi olaba social media naku n'abaana bangi bali mu makomera ba social media abaana bafudde ba social media
obufumbo bwononese ba social media ate abantu bewasiza ba social media nti emize emibiri ba social media naye wagaggawadde olwa social media abaavuwadde olwa social media ne weesanga ng'oli asanga omuntu ku social media nga mufere n'amubba n'adda ku zero. So social media tulina gyegendereza nnyo era muntu yenna yenna ali eyo olina kwegendereza social media kuba kuliko abagezi bangi, kuliko ebirungi bingi, kuliko ebibi bingi. Ojja ku social media n'omuliro either osobola okwonoona obulamu bwo oba okulungiya obulamu bwo. Abaana bangi baguzeeko amamotoka taata nosanga munenga olinga yevuga mwana nga yevuga wana unenzi nga yevuga ku social media osanga ko omuntu nga alina ko business ku social media ngali wakawe ngakwera business ate nafuna sente ku social media. Social media tujirinyemu ama ennyonyi walinya kunyonyi Matilda nedda Omugaga Alani jangu ate kulimba enfune ki salinyanga ku nnyonyi Alani ntula tosembera Matilda alina ebizibu bye Saimo mu mutwale mu mutwale nja basanga ku gundi ku papa sport w'omusiime mu mutwale Alani nenda kusaba namba ya mama wajigana mama ki kuchela misa kyagala mubuzako ku WhatsApp abeerayo kyagala namba najja kutumiza avunza Hi Matilda. Hi darling, how are you? Good. baganye musembe Kanakala kalina obwalo bungi. Alani olina empisa embi. Ngoze ki? Alani oli mukwano gwange olina empisa embi. Toyagaliza Nagali wamma. wakira ku sheno nosembe Matilda nosemberera eba kusimijja okwata Matilda knows how to laugh. Kaina kusmile. musimayiro Matilda. labe si Matilda gyakwata mulungi ng'ona alina kasimayiro akalungi. Come on. With a broken screen. Kyalona gwa Matilda Jangu. soko je Saimo Soko je Saimo. Alani lawa mwana muwala Onyiga kana akazi mabega ate olina kunyiga ayo alaba otumwa omwana omulira basinga kituswaza Mama Fina Zabata mama nekale kasoke njogere Mama Fina otera abana abobuwala notabakira nnyo nda babeko bye bada omwana omuwala nga yekolera akasente kino kikulaga nti ono ogera pizza ndoza wale simu tezija na mu ngalo z'abantu erwanagana ku kino kikulaga nti ono omuwala yekolera akasente era alinza akasente kawere agule simu empya Matilda webale kati gwe a wife material ne wabale kusema sebo yo a wife material omukyala yenna agumikirize ne simu Mama Fina mufumba abana boyfriend sina ate siri mu talina boyfriend simu fumbo nabe simu gyakwata kati nze Matilda noba sister wange never know. ate najugula nga mpya Matilda, this is your phone. Yes, this is my personal phone. It's what I use from Monday to Sunday. But does it here? Yeah, of course. You want to try it out? You could call. Nakasoka Matilda. Esimu eno nayo bakupira nagamba nti wali wankubira. Bankubira nengane mwana gwe yangu yesimu wano ate tojigira tojijajamye lizokola. Have you ever gotten any gift from a boyfriend? Yes, just simu? Yeah, from my past relationship. Yakwa simu ki? It was a Samsung. No. How did you go down to? Techno, come on. I think the other got issues and I decided to just leave it. Kati ninyo Alani sokoleke. Wowe nawe n'omukyala ali eyo ng'onoowa Winnie ex wo kubanga yakuleka wagunuka. Weewalanga nnyo bbaawo nga yagwira tugeze iPhone 11. Nomwekyawa nodda ku Tekino agenda kusekerera no atola olaba munange akukyawe ekyakusanga na 50 olaba munange kubulire ex wange bwakimanya kecho tasawulira bubi because he knows the kind of person that I am sanyu tawulira bubi sanyusiza nnyo
tawulira bubi by the way tasana seka ondaze omukwano mungi gwe he cannot laugh era agamba oyo Matilda kati aina okulinda paka wanegulire kati nkugamba fa abasajja singa mba nga nkudetinga nenkukyawa dread kakabaka na yemezi mukanga nkusekerera ebyala nyuma ya kusekerera sanze ku tekino nkusanze ku tekino walayo ajomla ajanze nali gundi we nze yali kabaka no eno sijirabanga nako Oppo daba eyo iPhone daba kifaananyi kyekuba nkiraba tobyegomba iPhone zino mailo bamusekana na mailo kati gweje solo kudisi solo on my command Alani Matilda birthday yo yadde birthday again next year eno fani ya jimpa chemba bweno yajeguli eri fani kakati media kuno kuliko bafani ba Matilda nange Matilda mbadde fani wo ngale gomba kusisinkana ko naye mbadde disappointment ngolabye kusimia kakati kuliko bafani ba Matilda mukubanga muri bafani be tuleme okubeera nga tuwagira buwagiriza eyo mwekunganya ovemo omuntu omuza kisoomu akubire media esimuga nti Esther Matilda mugamba je mutawuni duka bwetu ne bwetu muwe package ye oba Matilda Esther tuwanji mpe simu ya Matilda namba ya Matilda ndikuwe Matilda o receiving simu nti alo tomanyi naye nina package yo bakusanzewa nti kampo wa boda omulagirire nti munange jangu ku kizibe wetu kwenkolera bagaye nti Matilda package yo yiyo ojjemu simu ninge nakwe mudumi I'm so emotional. Nze mpulidde nako. Ekintu ky'osowulyanga like amaziga gasobola okuyitamu. Alani nfunye ebirowoozo. Ne ngamba Matilda alina kizibu ki? Matilda yabaaki. Ate yangamba ntaata wa mwagala nnyo naye. Daddy gyali. Of course. Anyway, guys, I don't want to cry. Naye ekya Matilda kyo kinkuteeko nnyo. Matilda, I pray ofune ebintu bibiri okwate ku gadgets ennungi ofune n'omwami akwagala. Amina nkitwala mu linnya erya Yesu. Ate olemefuna mwami nga wa mulala. Matilda tofunanga omwami akwagala ayina kumalako emirembe funa omwami akutegeera byanjawulo Alani osobola okufuna omukazi akwagala nakumalako emirembe Esther abakazi abalina laavu omusajja balina laavu amalako emirembe n'omweta n'oyagala mwekokkolako nga tosobola nefuna omuntu akutegeera kati anantegeera n'abeera atya ojja mufuna oba osabirira nti essaawa zino ate gwe nze nina mukyala n'abaana bange nina ndisaalo ebifaananyi obwedda tobirabaawo gwe bafaanagana. Wow. Nina bana. Balongo bade manyi balongo abafaanagana naye balongo bafaanagana wangi. Gwe woli. No. Gundi agamba luli ayina omukyala n'abaana. Essaawa n'omulanga nti mbaddeko out ne SB4 ajja kutegeera naye omwana kwagala agenda kujjako emikwano gyonna tagenda kukkiriza kuba na S omwami akwagala buno obudde aba oliwa otuusewa kankolinawo amalako emirembe omwami akwagala alina kufuna ng'akutegeera nga mwetegeera nga mwe mwetegeera nteira yagenza lulinga mutuzanyira mukono ebintu byabwe biri very inspiring lulinga beera ku TikTok live ne batuzanyira muko wabula hani baby tonsuna wabula ko tonsuna ne beevulunga ne beevulunga nawe kali wantu kyakola we tusiibula abantu naye ate bade twogerako nga episode obunyuma mututuumisi nga mwabeeranga ne Anne muzannya muko n'omusuna n'akutula ku mutwe n'omuga ndeka wala iki ndeka njogere ndeka wala episode ogatunyumira
Anindeka. Namba ala nawe kankwebaza kuba kwagala mukyala wo. Alhamdulillah. Ala naye namukyala amwagala nnyo. Bambi. Naye ano why not do mauna okuzanya Brighton omukyala mulete mu kamera bazanye naye. Kibere bwekyo. Ne bwota tugamba nti yeye. Tuli mu kusetinga mulabi season 2. Shamulabi akomawo season 2. Nja kubeera. Toina. Ese bamukyawa. Ba Njangamba mbe mawulire ningana. nagenda. Kati yo. Kigende. Okitegera. Kigende. No ubona dda. Mumanyi buno obudde bwe tumalano nga tuzimba kali ya zino. Kyabankwaga nti olina mutunga. Nono ngali kati nze ngenze nkola. Nagaye baby kola. Nze owange twatule waka mu meeting ngana tenka YouTube. Mwakola meeting. Ne mukyala wange. Katulina waka sente. Ani yawandika minutes. Kakati mukubawona akasente. Kati yenga yagamba nti enkumbi terimba. Ngazi mga YouTube nze ndozezaako. Nanganga ngenda mu bulimi. Ngenda mu YouTube. Nangenda nasimba ennyanya. Nemulinde ennyanya. Ennyanya netuzirinda. Ya sente. Era kati okufuira. Ale kino biki. Alimira wanno. Etiya neeyo. Weekend nga agendayo. Netulinde ennyanya. Nankubira nangamba oliwa nze masaka obula ku nnyanya obutungulu gwinwa nenzibwa nekuma bakamugamba nnyanya zetwasimba ziri kuki nagwe nno njasamira sidda mu nkumbi bano neyesonyiwa Ennyanya nazivaako. nadda mukyamulabi naye kutumiddeko mukyala wange mutetenkanya Tumutumiddeko nnyo Antela. Awo story webutwe katika nkweyo ka story kamu. The same thing nagamba nga mukyala wange nga mugamba nnyo njagala okusa how you can get money on internet, how you can become a good influencer cause nga mulaba mungi, she's beautiful. My woman is so beautiful. Kati tasinga wange. It's okay. Kati nga mugamba naye baby nze ndaba oli mulungi ekimala osobola okwambalira abantu gawuni osobola okwambalira abantu engoye nange nenkugattako kyenkugasseeko sente zo ne ziba nga ziriwa waggulu kubanga bw'oyambala ng'oli baga oye girlfriend wa Land Cruise like kibamu n'engeje kizitowamu nangamba nedda kakati nze olaba njagala noonyeyo omulimu eyo gye nkola ne mugamba omulimu ogulina already. You have me, I can brand you, you be a very big influencer. Nedda. Yagala saba mulimu. Ne mugana emani. Kati tukole kale tukole kino weekozese. Nedda. Omanyi asmen tulabira wala. Ate mulaba ebintu ebya omusajja asobola okugamba ekintu ng'akiraba tikigenda kukukolera. Gwe n'ogaana. N'olemerako. Mba ndi awo lumunga ngamba. Hani wanju kuba nali namunnyonnyola social media bwekola wensa bebikola ne mugamba otuula waka sente ne bazikuwa gwe n'okola posts mandi awo nga ngamba kakati njaga atandika suubula bugoye bw'abaana nga neekozesa ne mugamba pozi nagamba ki mu kusooka tiwangamba nkole ekintu nga neekozesa kubanga nze n'experience mu kwekozesa manyi era namugamba mpola lumu olijja n'otopu nsomesa editing mpola olijja n'oŋŋamba kati ku Instagram wagamba tukola tutya but zeze empaka ezibeerawo naye kiva mu SB4 n'omuntu amwetegeera SB finds okubanga ali a miles away cholaba gwe cholaba abakazi balengerera kumpi abakazi balengerera kumpi emotions anti olusitu samune abawala obalaba echejo abawala bagamba nnyo bawange yangano kola ebiseera ebisinga kituufu bawo abamu bagana naye ebiseera ebisinga omusajja aba yagamba oyagala saba mulimu okole mu bbaala oba waitress njagala lootuula wansi lowooza business nkuwe ssente weeko saagala abakozesa kati omuwala yena agamba bagenda kunkwana eyo kati ere kyokka nze njagala nsaba eri
kubanga oluusi olabayo mikwano gyo kubanga oluusi mukola olugambo naye ng'omuntu agambye oyina business idea ki nkuwe sente weekozese si nkuwe weekozese naye olwokuba bamu obwongo bunafu otandika bizinesi bannange tubeeyanza nnyo mwenna abatulaba era abatulabye era abalitulaba tubadde wano ne mwami SB4 ne tweyungirwako n'omwami Alan Cruz banange we love you so much bajja kugalira bye. Ala ne yagala ebyo